Ensonga z'obukulembeze bw'akakiiko ka Palamenti akalondola emirimu gy'ebitongole bya gavumenti kakosase n'okutuusa leero zikyalanda. Olwaleero Nampala w'oludda oluvuganya mu Palamenti Ibrahim Ssemujju Nganda awandiikidde Sipiika wa Palamenti ng'addamu ebbaluwa ya Sipiika gye yamuwandiikira nga 19 omwezi oguwedde ng'amusaba Abdul Katuntu yeeyongereyo n'okunoonyereza ku mivuyo egiri mu banka enkulu. Okusinziira ku bbaluwa eno NTV gy'efunyeeko kopi, Ssemujju asabye Kadaga okuteeka akawaayiro namba 26 akalungamya emirimu gya Palamenti mu nkola, akkirize obukulembeze obupya obwa Kosase okutwala ebifo byabwe, olwo bano bajja kuba balina obuyinza obusigira Katuntu ne banne okugenda mu maaso n'omulimu gw'okunoonyereza ku banka enkulu. Nti bwe tukozesa akawaayiro 26 tusobola omuntu yenna ali ku komiti ono olwaleero ekisanja kyayo ekyaweddeko naddala Honorable Katuntu okusobola okukola emirimu gya Bank of Uganda n'agimaliriza. Naye tulina kumala ekitandikirwako kwe kuwa omwaganya abapya abazze Honorable Munyagwa ne ttiimu ye okusooka okuyingira mu ofiisi. Okukozesa akawaayiro kabakkiriza okufuna ememba wa Palamenti yenna gwe baba baagadde ne bamuwa omulimu ogw'enjawulo. So nga mugamba nti yokka y'embeera gye tusobola okukolamu ekintu kino nga tugoberedde mateeka. Ekyokwongera ettaamu amateeka tegakikkiriza. Kadaga gye buvuddeko yategeeza nti ng'akozesa obuyinza ng'akulira Palamenti ayongedde Katuntu obudde amalirize emirimu gy'okunoonyereza ku banka enkulu egibuzaayo akaseera akatono. Akakiiko kali kumala emirimu gyabwe katusaawo eno bali ku lisesi. Kye nasaba opposition nti mutongere ennaku ntono bamalize lipooti bagituwe tugiteeseko nga Palamenti. Naye kubanga okukyusa kati simanyi baagala kuddamu kuwozesa bajja kuddamu okuyita abajulizi omujulizi gwe batayita bali, so kyenjagala bamalirize bagiteeke ku plenary tugiteeseeko. Ye amyuka Katuntu ku kakiiko kano nga ye Anita Among asekeredde abaagala okukyusa obukulembeze n'ategeeza nti bali ku byabwe. They chased us away in October. I told you people we are not going. They chased us away again in December. We are not going. We shall go away when the Speaker says go. Among agamba nti ye yajja mu Palamenti nga independenti era nga Sipiika ye yamuteeka kakiiko kano n'olwekyo Sipiika yalina obuyinza obumuggyako. And the whip of independence is the Speaker. And the law says that the person who designates is the whip. Therefore, the person who designated me in that committee is my whip, who is the Speaker, and who has said I must be there. So I have to be there. Kinajjukirwa nti bana FDC baakyusa obukulembeze bw'abassentebe b'obukiiko bwa Palamenti obutwalibwa abali ku ludda oluvuganya era akakiiko ka Kosase akakulemberwa Abdul Katuntu ne kakwasibwa Mubaraka Munyagwa, kyokka okuva olwo ono entebe eno tagiwunyizanga nako. Munyagwa yavaayo gye buvuddeko n'akukkuluma. Naye nja kubannyonnyola si bya Bank of Uganda nti bye byongezesezaayo byokka, mulimu ebiri wansi ne kino Bank of Uganda nja kubyogera. Kubanga siina kye simanyi, nsirise naye siina kye simanyi. Siri mu ggwanga, kye neetaaga kiri kimu kyokka, kudda Uganda, njogereko n'obukulembeze bwa FDC, singa bunzikiriza nja kutuuza olukiiko lwa bannamawulire nga naakadda mbyogere. Olunaku lw'enkya akakiiko kano lwe kaddamu kugasimbagana n'abaddukanya banka enkulu. Ekirindiriddwa kwe kulaba ba Sipiika wa Palamenti anaateeka ekiwandiiko kya Ssemujju mu nkola, Munyagwa okutwala obukulembeze bw'akakiiko, olwo naye asigire Katuntu okumaliriza okunoonyereza kwe baliko oba n'anywerera mu kye yasalawo okusooka. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi. I don't remember what they have for mobile money.